Laba Embaga Baby Gloria eyogezza abantu obwama. Abantu bangi beebuuza ebibuuzo bingi nti lwaki basoose embaga, lwaki tebakusoose kwanjula n'ebirala bingi nnyo ebigwa mu kkowe eryo. Naye nga embaga enyumye, abaana balabise bulungi, Gloria yayongedde okuteekako omubiri. Bannamwe love is beautiful. Njagala osooke weerabireko ate tulyoke tweyongereyo. Naye nga abaana banyumye, abaana balabise bulungi, kazi bukya bayogerera essuuti ya Jonas. Leero Jonas abataddemu essuuti. Bannange omwana anyumye, omwana alabise bulungi. Naye nga mwase mutya mutya mwenna abalungi abampuliriza Ocean Media Kwoli. Subscribe for more updates, like, share and comment. Weerabire okunyiga notification bell obenga notified when ntekawo video empya. Ejja airport pickup nyongera mbakubiriza mujye tutambule ffenna ku mirundi egya wansi ddala ku layisi. Jankwatisa tutese tuba tetusobola kulemerwa. Namba yaffe ku screen 0704444058. Mujye tutambule ffenna ku mirundi egya wansi ddala. Balinzi nze kadama munnamwe muneesige na muze family zammwe ku bwerere babalabe nga mulandinga, babalabe nga muva mu nnyonyi. Wekwate ejja airport pickup tojja kwejjusa, tukyusa ne ssente ate nga tulina ne free wifi. Kawe bwa musana kawe bwa kiro twekwate. Tosula ku airport, tolumwa nsiri, tofuuyibwa mpewo ku airport ng'olowooza tetukola kiro. Munnange ffe tukola, tetuliko lunaku, tetuliko ssaawa, tetuliko ddi, tukola misana na kiro. Bookinga mu budde tojja kwejjusa. Katoyongereyo n'embaga ya Baby Gloria the Americas. Ekyo kibayita pre-wedding shoot era ng'olunaku lutongoziddwa oba lunansingiddwa oba lulangiriddwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omunaana. Teri kulanga kulala, Uganda egenda kuwuuma, internet egenda kuwuuma. Lwe lunaku Baby Gloria lwagenda okwamba erinnya lya Mbaleka, afuuke Mbaleka Gloria, yeggyeko erinnya ly'abazadde be erya Ssenyonjo Gloria, afuuke Mbaleka Gloria. Lwe lunaku lwe bagenda okubagatta, lwe lunaku lwe bagenda okweyambaza empeta, lwe lunaku lwe bagenda okwambala kadaali. Bino byonna kabadde katandika butandisi era nga nkiddamu mwena abatannaba kusubscribinga simanyi kimuliko. Ngenda kubeera nga mbawa kasavu kanyama buli ekiddirira zi bridal shower, biki byonna ngenda kubeera nga mbibalaga wano ku Ocean Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Byonna ebisinga ngenda bibaleetera Mami Gloria. Essanyu limulimbire, essanyu okujaganya akeetalo kuba nti omwana ow'obuwala banange, kuba nti omwana ow'obuwala akoze ki, agendedde mu kitiibwa n'ebirala bingi nnyo. Naye kankulekere vidiyo eno ate womala twedooze mu comment section. Omusajja asobola okukulimba buli kimu n'ofumbirwa nolowooza biwedde. Mmwe mukwano gwaffe bamufera omukwano mu ngeri ndala nnyo. Kankunyonnyole beefuna mu kwefuna batugamba biyiseewo, obudde buyitawo ng'omukyala atugamba bannange mwe guy came with intention. In 1 week he's telling me he wants to meet my senga. Netugamba sente kubanga ffenna nga bwe tuli
engeri gye twakula nga tubonaabona nnyo twagala tukoleko ku mikolo abantu b'ekyalo batule bagambe what is this one doing now batandika okunoonya kye bageyawo kikole ekikibule munange nga mukwano gwaffe atugamba no bannange temweraliikirira omwami wange afuna kakadde kamu buli wiiki netumugamba kakadde kaki kamu buli wiiki naye mutumugamba naye tuba tetusonze yali omukolo agutaddeyo like 2 months ahead nga tumugamba ogambye otya ng'agamba kakadde kamu ate mulowooza mbalimba omanyi mmwe mwasamayasama kamukubire ng'akwata simu story time ng'agikubanga kama baby how are you I'm okay kati hani senga wabakkiriza n'agamba kale kituufu ogendeyo ko kwanjula kubayo diko yezi sagala bintu bya crowd sikiririza mu crowd njagala tukole engeri sente zoowe ziri just ekibulayo senga okukkiriza senga wamala okukkiriza tuyisa weeks nga 2 ku 3 ng'awo ngenda mu bazadde nga tutya ffenna tuli ku simu tuti tulingiza munange ng'omukolo bagulenga batugamba mukolo ugenda beerayo bweruti na bweruti baddiyale omwana yeesasula oli omusajja nga atandika omukuyanga my boss is confusing me I don't know why he's telling me he's going to give me the money in June ate sente zijja kuba zizze ng'omukolo gusooka guwedde I don't know what to do now senga amaze okukkiriza ffe tumaze okukkiriza ffenna ne tutwala tumugamba but this is sensitive how can he tell us ti sente wezi ate kati essaawa eno n'agamba nedda n'agamba nti no nti nedda hani kyaŋŋambye nkitegedde nga batandika okwennyonnyola nga tusondayo obusente bwe tusonze ng'ab'emikwano bannanga abaana abawala mwegendereza omusajja omukubira nga atandika okugamba nze ndabika okuba ngenda funawo biki omanyi sente ze nabadde nazo ku akawunti naweereza watandise okulwaza asibisiza baasibisiza mikwano gyange gyonna gibeerawo ku lwange kati sisobola binnyonnyola omuwala ng'akwata sente ng'agula bintu bigenda wasenga kagamba ntekeko ne biluba ntekeko ne bino omukolo gwe wasenga guggwa olwo taata asabye omutwalo ebbaluwa bamaze ogitwala omutwalo agwesasulidde omukolo gw'okwanjula nagwo guwedde ogenda okukomekereza nga omusajja amuliiridde ku bbule batuuka ewaka nga gaaya alina roomu nsinga mbadde nsobola bazanyira audios nga gaaya alina roomu kateni temuli ekitanda kiri awo kityo nga tekuliko masuuka omukazi n'amugamba kati what are we going to do now she fears to tell us because she told us the guy gets 1 million a week nga tubeerawo bannanga we yatuukira tuweereza obubaka baddiya akabaka nkateekeyo ng'atandika omanyi bannanga omusajja omukopi n'ebikopo tewali nkoze nja bannange nga tonnagenda na musajja banaabapakunkana by came intentional please run for your life ogenda okukomekereza ng'olubuto oluzze aguzeeguzeyoko byasobola ebbaafu yaliwo emu ng'endala erimu ekituli n'agulayoko ebintu ng'omuntu yenna nagamba no sijja kubeerawo nga tewali bintu emikwano ginywera mu bikopo ate ebikopo omuwala bye yagula ng'amaze ofumbirwa omusajja kumbe byonna yali amulimba ng'amwetaaga bwetaazi waka babeerewo obulamu obutambule bwe butyo ogenda okizuula ng'ekisajja kyali kifumbo obuvumu nga n'oli omukazi gwe yalina ate naye waliwo gwe yalimujjako kwegamba nga bwekityo bwe kiri so people who come in a rush to marry you please learn mubaweemu obudde mwesome because waliwo ekiseera wekituuka n'ogamba oba njogereko naani ate naddala bano abajja beesoma abo abasiba empale roke
munanga ababasiba loketo munanga omuwala nga tafuna chansi ng'azaala bw'asumulukuka nga tukubira omusajja olwo tubitegera byonna mu ddwaliro tulinsambya nga tugamba nedda let's call him amaze bitunyumiza byonna nga tugamba togenda kwesasulira mwana gozadde tugera mukubira twekalakasa nga tumukubira muliwa tulinsamya mu ddwaliro era omuwala asumulukuse mwana kimulenze kale kirungi nnyo azadde omusika tubadde tusaba ku ssente biru yafulumye naye tebagenda tukkiriza kuvaawo nga tagize bamusaze yasindise kofe bamusaze kale ng'ajjako essimu nga tuddamu tukubanga akwata nga takwata nga tugamba nedda ng'omalaga matala okubeerawo haji ng'ali emmere mugenze mu mulumbe nga tugenda tetwamusanga atuzaayo enkobogo tuzzeeyo mu ddwaliro nga tumugamba tugenda kikola tutya omwala batugamba kati nno ntandiseyo y'ekyennyanja tandise tumugamba gwe gunte tunasasula biiru va mu ebyo okunoonyereza ng'abawala baabikoze ogambawo ebyakoma yagenda n'apanga bapanze abavubuka ne bagenda ewaka w'omuwala kubanga yamanyi ewaba omuwala waliwo kasente akatali kangi nnyo ne babagamba mubateeke ku nninga paka nga ne booda mugijjeyo mwe muve ku basajja abapapya emikolo nze nakati nsaawa eno newe kyokka mukwano gwange agenda alaba emboozi ena ŋŋambe kati ddora lwaki wantadde ku tiktok kati obumpi obutono nagattako olugambo nasigaza abantu airport pickup nebaza mwena abala video yange to the end nemulabulawo nga temuskipinze emikono ndi musaba katonda abayo bye musinga okwagala channel media ko kyali subscribe for more ekirala number 0704444058 mnesige mbatambuze ku layisi mnesige family zamwe balamuze airport babalabe nga mulandinga ku bwerere bane mu supporting kadama munnamwe balinze mikwano